Nywangayo ekikopo kya lemoni buli wiiki olabe ebirungi by'ogenda okufuna mu bulamu bwo, olabe engeri obulamu bwo gye bugenda okuba nga buyimiriddemu. Munnange nno lemoni eno ddagala lyennyini abasinga kye musinga okugimanyaako kwe kubanga ekaawa, naye ate nga gyekoma okukaawa gyekoma okubeera n'omugaso ogw'amaanyi mu bulamu bw'omuntu. Era nga nkubiriza mmwe mwenna abali eyo obeere nga wettanira nnyo enniimu eno ejja kuyambako anti eyina emigaso mingi mu bulamu bw'omuntu. Eri mmwe baganda bange abakola ewaka, abakola mu biyumba, lemoni zino eno muzettanire, zigenda bakolera ebirungi. Baganda bange kasitooba nga omanyi engeri yogitabulamu n'engeri yogikozesaamu, muganda wange obulamu bwo togenda sigala nga kyekimu. Olunaku lwa leero tugenda kuba twogera ku migaso gy'enniimu. Lwaki omuntu asaanidde okunywayo enniimu? Lwaki enniimu ogyetaaga mu bulamu bwo? Nabiki byesobola okukola? Wabula muganda wange gwe n'atanaba kuba ng'osubscribinga, waliwo awo ekigambo subscribe kya red kikonemu. Bw'onoomala okikonamu wagenda kujja akade awo waggulu n'akade ako kakonemu. Buli we tunaateekangayo video empya muganda wange ogenda kuba bakuwa message bakugambe eri gye wa subscribinze waliyo ekipya, jangu obeere nga olaba. Jangu otwegatteko muganda wange, jangu osome naffe, jangu oyige naffe, oyite ne banne abalala gye babeere nga batwegattako. Amannya yenze Sheila Adita. Olunaku lwa leero tugenda kuba nga tusoma ku nniimu, lemon, the benefits of lemon, the use of lemon. Lemoni kyeyinza okukola mu bulamu bwo enniimu. Abasinga ku mmwe naddala baganda bange abakola ewaka mulaba bakama bammwe nga balya nnyo enniimu. Mu buli kintu kyonna kye bakola mulimu enniimu, naye gwe n'otamanya, gw'omanyi kimu nti enniimu ekaawa naye n'otamanya mugaso gwayo. Tugenda kwogera ku migaso gino olunaku olwaleero. Gisse mu nkola ate era ogigoberere. Manya engeri gy'olina ogikozesaamu okufunamu igwe ky'oyagala. Enniimu eno baganda bange ddagala nno lyennyini, era nga emigaso egisinga egy'enniimu kwe kuba nti nno enniimu ekuyambako okutta ebiwuka ebikuli mu lubuto, ebiwuka ebikuleetera ekivundu mu lubuto, nga gwe bw'ogenda emmanju okukola obubi akuvaamu aba awunya, asobola okuwunya ennyumba yonna. Nga gwe bw'ogenda okufuka, omusulo gw'ofuka guwunyira ddala bubi nnyo nga tewali muntu yenna asobola kukulinaana. Nga gwe bw'ofuuwa n'oyisa omukka ogenda kuwunya, ennyumba yonna egenda kuwunya lwa nsonga olubuto lwo lukyafu. Olubuto lwo lulina ebiwuka ebyo ebiruleetera okuba nga bikyafu, nga olina constipation, nga ne bw'oba olidde osobola okumala wiiki, omwezi nga togenze mmanju kweyamba. Kakati no lemoni eno weegenda okuyambira igwe. Ky'olina okukola kwe kufuna lemoni eno n'ogifumba bulungi nnyo n'onywayo gilaasi. Ekyo nno kikole okumala wiiki namba oba ennaku 5, olubuto lusobole okuba nga luba lugonda munda, asobole okugonda, obeere nga bw'ogenda emmanju osobola okuba nga weeyamba. Lemoni eno ekirala kyekola ekuyambako okuzigula emisuwa gyaffe gyonna egenda kuba nga egizigula. W'onywayo ekikopo kya lemoni munnange egenda kuyambako okutambuza omusaayi ogwo gwonna badde gwekutte gubeere nga gutambula omubiri gwonna. Jjukira lemoni eno erimu ebirungo byayo, lemoni eno erimu asidi. Munnange kati w'onywayo ekikopo kimu kigenda kuyamba emisuwa gyo okuba nga gyegulula omusaayi gubeere nga gusobola okwepampinga gutambule omubiri gwonna. Baganda bange abatamanyi mugaso gwa lemoni, naddala mmwe abalina ekisu nga gwe owunya enkwawa, nga gwe bw'okolako obukozi bw'oti enkwawa ziwunya, lemoni eno egenda kuyambako okukuwonya gwe okuwunyirira ng'abantu, okukuwonya okuwunyiriza ng'abantu enkwawa. Ogenda kukola otya? Nga bwe nabagambye, kwata beera nga weerongoosa, sala ebyoya kyekisookera ddala, weesaleko ebyoya. Bw'omala okubisala okwate kalemuniko okakamule bulungi nnyo. Bw'omala okukakamula ago amazzi ogateeke mu kagoye obeere nga oyisa mu nkwawa. Egenda kukuyambako okuggyamu ekisu ekiwunya, teekako n'okugogola enkwawa zo okuba nga teziguba. Ekyo nno kikole nga ggwe omwana omuwala buli lw'omala okushevinga ogyetaaga lemoni eno. Omugaso omulala lemoni gwekola mu bulamu bw'omuntu, esobola okukuyambako obutalwala kibumba. Emmwe abalina obuyinja mu musaayi, abalina obuyinja mu bibumba, lemoni eno ekuyambako bulungi nnyo olw'ensonga nti lemoni eno
bw'oba omaze okuginywa gagwa omuntu ng'okitabudde bulungi n'oginywa eddusa mangu omusaayi, ekubba omusaayi, epampinga omusaayi. Obuyinja bwonna obwo obwandibadde butuula mu kibumba kyo gwe ng'omuntu ogenda kuba ng'ogenda manju kubupama kubanga egenda kuba nga eklinzinga olubuto lwo. Obuyinja obwo obupame obwanditudde mu kibumba ogenda kuba nga obupamye. Obuyinja obwanditudde mu musaayi gwe kubanga abantu ffenna mu bulamu buli muntu alina amayinja mu lubuto. Tulina obuyinja obwo mu lubuto naye tulina buli muntu alina obuyinja mu lubuto, buli muntu abuyina. Bw'oba nga olina obuyinja obwo mu lubuto n'onywayo ekikopo ekya lemon egenda kukuyambako okupampinga omusaayi gubeere nga gudduka mangu. Omusaayi mu kudduka mangu kigenda kuviirako okuba nga weetaaga okuba nga onywa nnyo. W'onywa nnyo obuyinja obwo obwanditudde mu musaayi gwe ogenda kuba nga obufuse mu toyireeti, obwanditudde mu kibumba ogenda kuba nga obupamye. So lemoni eno baganda bange ekola kyamaanyi nnyo mu bulamu bw'omuntu. Wabula nga gwe alina ulcers, lemoni eno teweetaaga kuginywa lwansonga lemoni eno erimu asidi oyo tajja kukolera bulungi. Bw'onoomala okuginywa ng'olina ulcers kyandikuviirako n'okugenda mu ddwaliro n'obeererayo ddala. So gwe omulwadde wa ulcers lemoni eno togikozesa muganda wange, beera nga ogireka. Lemoni eno egenda kuyambako gwe wenna ashevinze nga gwe obutuka buli woweeshevinga ojja ebitututu ojja ebisukkosukko. Gwe womala okushevinga oba oshevinze birevu oba oshevinze wansi mu bukyala oba mu bwami, munnange kwata lemoni eno obeere nga oyisaayo oleme kufuna ezo bacterias kubanga ebyo ebitututu bireetebwa bacterias either ng'okozesezza mashini enfu oba ng'okozesezza mashini eddugala oba mashini gye wali okozesezzaako edda nga togifumbyeko. Munnange bacterias ezo zikomawo zitandika okuba nga ziba butula. Kozesa lemoni eyo ng'omaze muganda wange okuba nga weeshevinga. Gwe wenna alina weight nga oyina omugejjo. Abantu abasinga balowooza bw'obeera n'omubiri omunene guba mugejjo. Tuba twogera ku masavu ago agakuli munda, amasavu agayinza okutuula mu biseera ne gakutuula mu lubuto ne gakutuula mu sides z'olubuto ne gakutuula ku mutima ne gakutuula mu face. Munnange lemoni eyo ejja kuba egakuyambako anti ogenda kukola otya, ogenda kugisalaasala ogifumbe munnange obeere nga onywako. Munnange bw'onoomala okunywako ojja kulaba nga ebyo ebisavusavu ebiteetaagisa muganda wange lemoni eyo erina engeri gy'ebisazeesaze. Lemoni eno ddagala lyennyini gwe omulwadde w'ekifuba, omulwadde wa ssenyiga, eyazibikira enseke z'ennyindo, emisuwa gino eno egitwala omusaayi mu mutwe, weetaaga lemoni. Anti gikwate ogifumbe oteekemu omubisi oginywe nga ekyayo kya egenda kukuyambako bulungi nnyo ng'omaze okuginywa. Gigezeeko tojja kubanga ate muganda wange wejjusa. Lemoni eno nnungi nnyo ddala wegigezeeko. Vidiyo ya leero kekome wano. Atanaba kubanga osubscribinga jangu osubscribinga ekigambo weekiri okwate ne kapeesa awo waggulu ka notification babajja kuba bakuwa vidiyo, bakuwa message buli we tuteekayo vidiyo empya. Olunaku lwa leero tubadde ku musomo gwaffe ogw'engeri gy'olina okozesaamu enniimu. Ye muganda wange gigezeeko, tojja kwejjusa embaagalanyi.